Embeera yakusoberwa ku kyalo Naggalabi Buddo ekisangibwa mu tawuni kanso y'Ekyengera mu disitulikiti e Wakiso ab'enju emu bwe baweereddwa ebigambibwa okuba obutwa okukkakkana ng'omwana omu afiiriddewo. Abatuuze okutegeera nti ab'enju eno bafunye obuzibu kiddiridde omusomesa ku ssomero erimu okukuba essimu mu maka gano nga yeebuuza lwaki abaana babadde tebagenze kusoma era maama w'abaana bano atannaba kutegeerekeka mannya kwe kukwata essimu eno n'ategeeza omusomesa nga bwe babadde baweereddwa ebiteeberezebwa okuba obutwa ekyawaliriza omusomesa okukubira poliisi y'ensangi n'ey'Ebuddo okugenda okulaba ogubadde. Abatuuze bagamba nti banyiikaavu nnyo olw'ekikolwa kino ekyatuusewo ku kyalo kyabwe. Kiteeberezebwa okuba nga baweereddwa obutwa abafamire yonna era ng'omwana omu asangiddwa ng'afudde. Maama n'abaana basigadde basatu batwaliddwa mu ddwaliro e Mulago nga bali mu mbeera mbi. Richard Senkambi nga wa luganda lw'ab'ennyumba eno atubuulidde ebyatuusewo ku b'oluganda lwe. Mbadde ndi awo nankubira essimu n'aŋŋamba sooka oddukeyo waka abaana babawadde obutwa. Ne mugamba bawadde kintu bawadde obutwa naye sooka oddukeyo mangu tulabe ekiddako. Ninza okutuuka ng'omwana omu yafudde. Ssentebe w'ekyalo kino Eddie Sseggane ategeezezza nti bafunye ekikangabwa eky'amaanyi mu kitundu kyabwe nti naye poliisi bategeezezza nti ketwale omulambo gwekebejjebwe balabe ekyaviiriddeko obuzibu okutuuka omwana ono okufa. Ekitundu kyange babadde tebibangamu naye ngenda mbifuna ebiseera bino tetumanyi lwaki era tusaba ab'emitima emibi bagikomye kuba ku nsi tubeerako akaseera katono nnyo okutta munno tekirina mugaso. Oluvannyuma poliisi y'ensangi eggyeewo omulambo gw'omwana ono ne gutwala mu ddwaliro e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Abaana ababiri kw'ossa ne nnyaabwe nabo batwaliddwa mu ddwaliro e Mulago basobole okufuna obujjanjabi.